naye bwe twawaawo faaza bamuyitanga faaza Raphram mpulira nga tannaba kuyiga kigambo kyonna kya Luganda nga yakava mu nnyonyi. Mpulira yayimba oluyimba luno engalo ensa zigwanira nnyini faaza nga muzungu Raphram tadiza dundo badde ki anti omugaso gw'abawasa kwe kugabira tate byebbeeyi abawe n'omuwala kakati neewuunya faaza Luganda luyigiddewa ssebo mukulu wampa engeri gye guli nti mwanzadde nafuuse mwana njagala kuba mutetenkanya nnyo nga musiraamu nina mukwano gwange ali mu busiraamu ebintu biri bisatu ebitalindiriza ekisooka singa ofiirawo ani gwogamba nti gundi gamba singa ebyokusonga kuli wajagaliza dde okufa watandikidde ntikibayi ffe mangonzikati ero damumpulire statement yo taata obusiraamu butugamba singa taata ofa nze nedda omuntu yenna tukutwalira mu busiraamu. Ekyokubiri singa essaawa ey'okuwasa eba etuuse ng'abaana bano bwe bawezeza emyaka 18 ddala bagenda kufumbirigana bafuuka ensonga ekyo kikolerebwawo. Ekyokusatu eswala mu busiraamu singa okeera subuhi n'ogisaala dhuhuri n'ogiswala asiri isha ne magalibi sebo mukulu muganda wange yagenda n'ayesuula egoba enkoko ku mupunga ate ng'essaawa yaswala n'ayiyawo essuula n'agenda mu ssuula eyo n'agenda bisimillahi rahmani rahim akudhu birabbi nas maliki nas ilahi nas aladhi waswasi fi suduli nas min jannati wa nas. Mbankyali awo mpuliriza ali ngenda okuwulira ng'omukatuli kyafubutuka eri emisinde ebirabo byo tuleeta ebirabo byo nga tonnamalayo olowooza omuntu bw'afa nga muzadde embeera ze zonna agenda nazo bazirekera ku baana anti era bagamba nti omuze gufiira kwatazadde. Omanyi nti wano waliwo mutabani wa muzaata wange ansonyiwe bya mukolo nange neeyamwe ganje essaawa yonna kasowulira emiranga oye muka tugezwete ebirabo